Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ayongedde okutunuza Museveni Ebiliroliro, ayongedde okumutambuza akannaginaji. Njagala otambuze video. Bampita Kali Lugambo Pro Max Simple MC. Choino kola kiri kimutekako share button nze ndukuvire ku ntono ono malo jagamba akasajja kakola olugambo kano. Abana n'abazzukulu balinjogerako nti akasajja kali kalasana ate nga kalasana byalaali. Tambuza video. Obunkenke bweyongedde okusingira ddala mu bitundu by'emagere n'ebitundu ebirinaanyeewo. Na buli kati poliisi n'amagye bakola bukubirire okubanga bawenja Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Omukutu gwa Daily Monitor just a few minutes ago gutaddeyo post ku X yaabwe ne bagamba nti military police have mounted a roadblock along Gayaza Road at Kiteetikka, popularly known as Kumbuzi, stopping and checking vehicles both entering and leaving Kampala. Similar roadblocks have also been reported in other outskirts of the city, including Chinawataka. The purpose of the operation is yet to be established. Naye bannange now atulaba ku mukutu omanyize nabagamba njadduba wa abasajja batadde road block ku Mbuzi bakebera emmotoka eziyingira n'ezifuluma ekibuga Kampala. Ebyo bye bifaananyi Monitor byetaddeyo nga biraga buli mmotoka bayino gichekera. Nze nange simanyi kye banoonya. Ab'amagye agatali magye ga bulijjo wabula military police yeekebera nti ne wobanga oli wa boda kati ng'oyo nga weetise ensawo y'akasooli bagisumulula ne bakebera mpeke ku mpeke, oyinza okuba nga okukusa gwe baagala. Naye gwe eno Uganda egenda kumpoomera. Now Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine oluwulidde ku mawulire gano eno omaye omusajja ono mu bimu ku byasinze okukola asoomoozezza abasajja ekimala. Abasajja bawulira kisusse. Now Kyagulanyi oluwulidde ku mawulire gano eno n'akwata screenshot ya Daily Monitor n'ateekayo post n'agamba they are staging these roadblocks, inconveniencing citizens everywhere in search of a man whose hiding is plain sight. One would think the Museveni regime learned from its experience in the bush not to bother searching for anyone the citizens decide to hide, but clearly it didn't. Abagambe nti bano abasajja bali mu kutawaanya na kubonyaabonya batuuze nga banoonya omusajja ali mu bantu. Nagamba nti ekimu ku bintu regime ya Museveni gye bitaayiga we baali mu nsiko nti tebalina kutawaanya bantu kunoonya muntu ng'abantu be bamukwese. Akuzizaawo mu biseera Museveni we yali mu nsiko. It is believed that abantu be bakwekanga Museveni waliwo solo gye baatugamba nti omwami omu yagenda neekweka mu nnyumba ne bamanya nti ayingiddeyo nnyumba. Omwami n'amukweka mu kibanyi waggulu. Mbu omwami bamubuuza Museveni lwa n'agaana okwogera. Omwami baamusala kanyama nga Museveni alaba mbu. Now this is what Bobi Wine is telling him. Wobanga tewayiga ku ebyo ebyaliwo we baalinga bakunoonya obote naye nga abantu be bakukwese n'osobola surviving, then tojja kuyiga. Because era sibagamba bantu be bakwese Bobi Wine y'ensonga lwaki abapoliisi n'amagye basazeewo okusalako emmotoka z'abantu ba bulijjo. Y'ensonga lwaki poliisi n'amagye basazengawo okulumba amaka g'abantu ba bulijjo nga basuubira nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bamukwese.
It is believed nti abasajja bali ku panic era bagenda kubeera panic no until nga Museveni amaze okulayizibwa. Waliwo olukwembu olugambibwa mbu batya nti omusajja ayinza okuyingira mu kulayiza kw'omusajja. Naye gwe ono Kyagulanyi asobola okusiiwa naye oba nga toli wa kusiiwa. Kati alabika alina waali abeera waaseka busesi. They have now belief nti Bobi Wine ali mu bitundu byawo. Oyinza n'okusanga ojjukira edda ssole ze bagamba nti Museveni afuuka pusi. Nkulayirira bigenda tuuka ku Bobi Wine bagambe nti Bobi Wine afuuka pusi. Gwandaba w'otuuka ku mbuzi ng'ovuga mmotoka bagenda kugikebera nga abanoonya empiso. Era ne just basinya businya bawuliriza lugambo nti Kyagulanyi ali ku studio ya Empire. Bayinza okujja wano ne batukuba kibooka esigalawo ne zikwata ettaka. Waliwo clip yafulumye nga Bobi Wine alina omuvubuka gwali naye akutte selfie. Oyo muvubuka simanyi na gyali. Mukama Katonda ayongere omusabira. Twongere omusabira. Era emu ku nsonga lwaki Bobi Wine togenda mulaba nga akoze video. Nga mu video gy'ataddeyo nga mulimu abantu abalala. Afuba nnyo okulaba nga asevinga abantu ba bulijjo obutafuna buzibu olw'okuba nti bali naye. Naye nga right now trust me tewali Munnayuganda atayagala afuna selfie na Bobi Wine. Era nze nenjifuna kati nenjisa newetakayo butesi kifaananyi nestakiteekako kigambo. Video eyinza okuba akakadde. Naye agamba no because bakimanyika stanze endabikako ne Bobi Wine mbamanyi wali baba bagenda kukubanza. Si enzo olugambo Pro Max. So omusajja atayina mundu, atayina jirita, atayina wadde akasaali, atambuza abayina amamundu n'ettanka akannajinnaji. Ate kisinga okuluma, tewali kisinga kuluma kunoonya muntu nga gw'onoonya yakulaba. Nojja n'oyitawo n'akutunuulira, n'otankula n'akutunuulira, naye ng'akulaba. Oyo abeera muzibu nnyo. Era yemu ku tekinikisi. Right now embeera Kyagulanyi gyalimu yembeera Museveni gyalimu ebiseera ebyo ng'oboota amunoonya. Kyagulanyi alina engeri gyavuzeemu ekintu kye. Because agenza otuuka wano eno ndowooza nga yamusoma from A up to Z. Nti wenkola kino ne kino ajja kukola kino ne kino. Wenkola kiri ne kiri ajja kukola kiri ne kiri. Mu mbeera yonna omusajja amuyina mu ttaano ze bw'ati. Era olugambo luvuvuma nti omusajja atya okutuuka ku lunaku lw'okulayira nga tamanyi Kyagulanyi waali. It is true. Era right now Ayongedde okakasa Kyagulanyi had a motive okudduka mu maka ge. Kuba kati omusajja ali ku agenda tuuka ekiseera nga chicken nga awododde akategedde vuga video bampita simple.